Hi guys, mugamba mutya basweeti koze kano ka video river fans ba SB4 media nga nange mwendi abalani cross na ba Mr. Mukaronet. Mwana muwala Nannyondo Carlos Vicky exclusive akunonya ayagala kuogerako naawe ku nsonga zino eza saturating moreover the week. Akatambi kano kogenda okubeera ngolaba ngenda kubanka kuwa nzikiriza nsoke nkwetondere olw'okulwawo kukolera video kuva bwakeredde paka olwaleero mbadde n'ebinsumbuwa bingi bannange ninamuko obuzibuzibu naye Mukama anyambye nti mbuvunuse. I'm so sorry ba mikwano netonda kino tekigenda kuddamu kubaawo embasuubiza. Oyo muwala gwolaba amanya ge ye Nannyondo Carlos. Nannyondo Carlos ono ye yakola ka video akali kavumirira oba akagambibwa nti kasaamu kone katyobola oba n'okubeera nga kaswaza n'okulabisa omukulu SB4 omukulu mwana mulenzi Alani Cruz divorce okosako ne Mr. Mukaronet ku nsonga z'okubanga yabasindikira sente byensonga eyo nagikola bulungi mugimanyi. Kati mwana muwala ono Nannyondo lwaki munoonya njagala ampe clarifying bulungi ku nsonga eno era ng'engeri gye njagala akolemu clarification eyo yengeri ebibuuzo byenjagala okubanga mubuuza naye abinyanukule mu mirembe bulungi nkakasize ddala ensonga eno kozi nti bwe mpulira a video eyasooka anempulira ne video eno gyatadde nga agezaako okwetondera SB4 nga yetondera Alani Cruz nga yetondera Mr. Mukaronet n'abalala bonna abakosebwa mu nsonga y'aka video akasooka okusaasaana nga alumiriza ekitongole ekyo ekya Mr. Mukaronet okubeera nga oba oliawo akyekuusa ku nsonga z'okubanga kibuzaabuza oba kibulankanya. Oluvannyuma Mr. Mukaronet yavaayo yeke nyini ana clarifying ensonga ya mwana muwala ono nannyonnyola ensonga era video n'engikola wano ku Wonderboy UG anewali ku Vicky exclusive. So era mu kaseera ke kamu Alani Cruz nga ali ne SB4 bakola clarification era ku nsonga y'omwana ono ne batubuulira facts abangi kumweze mumanyi neze mwali temumanyi about Mr. Mukaronet. Ane Mr. Mukaronet abaana bakulanze nnyo olaba nange leero nkulanze nga anyway ndiwo ku updatinga kituufu ekisookera ddala kyengenda okusooka nga nkugamba ngenda kukola video yange ngeri nyimpimpi nsobole okuwa okwetonda kw'omuwala ono okuwulire. Bw'oba ng'oli mukyala kadama ng'oyita mu mbeera ey'okunyigirizibwa WhatsApp namba yange yeeyo gy'olaba esembyayo 85. Bw'oba osobola okunkubira direct call osobola okuba ng'oyogerako nange atobeerangeeyo n'ofa obuzibu n'ofiira mu bizibu nga siina tombuuliddeko nze ndi muntu akuuma ebyama ekyo kyekisooka kyakubiri ndi muntu awuliriza ate era n'ensengejja kati tofiirangeeyo bizibu atobeeranga mu mbeera ekunyigiriza ng'oba oli awo nandibaddeko engeri gye nkuyambayambamuko mu ngeri nze wensobola okukoma akozi nti mwenna mukimanyi bulungi omumpi waakoma waakola ki awaakwata. So mwana muwala Nannyondo Vicky exclusive akunoonya amumanyi yenna nja kusaba omutaginge mugambe nti muka video kano Vicky akunoonya era WhatsApp namba yeeyo oba gwe kenyini bw'oba omanyi omuntu ono onsaba ompe ku namba ye njogereko ne mwana muwala ono. Thank you so much mwenna bagenda maaso n'okubeera nga musubscribinga ku Wonderboy UG ne ku Vicky exclusive. We are proudly sponsored by Babiva Organic bakujjanjaba bakozesa butondo okossaako bannaffe aba Baron and Sons abakuguza obumo bw'omulembe obw'emberenge basangibwa Kireka Kamuli Road ate bwe kijja ne kituuka ku by'okwambala first grade designs mbagamba era mbakakasa nti buli sponsor gwe tulina kibeera kikakasiddwa nti si mufere kibeera kikakasiddwa nti ebintu products ze azaalanga gyeziri za ddala ate era ntuufu. ON person nga zifunye problem nja kusaba okoleka video gwe kogamba nti kakuwa emirembe nesisuubira kubeera nti ansobolokera kubakya nembalangira omuntu omufere wano ku Vicky exclusive. That's why batuwa obulango bangi anene tugaana bwe tulabamu ebirumira mu bulango obwo abe babeera baagala tulange kozi nti saagala ate kufera abantu b'empeereza mbeere omu ku tiimu eyegasse ku baferebwa. So weesige Babiva mu nsonga y'obujjanjabi, weesige Baron and Sons mu nsonga y'okugula obuuma obw'omulembe obw'ebinyeebwa n'obw'emberenge, then weesige ne ba first grade designs
nti olugoye ne balukuguza olwaleero ne lufuna obuzibu osobola okubagamba osobola bannyonnyola bawuliriza lwansonga bakimanyi nti omuntu akola okubayambako mu system y'okulanga atalanga bintu bya kijega talanga bintu bya bufere katugende buterevu mu ka video kano nenga sinaba kakuwa nkusaba bambi osubscribingeko ku channel zaffe zombi abo Wonderboy UG ne ku Vic exclusive wa subscribe eri ja kusaba subscribing eneno wa subscribe eno ja kusaba subscribing eneri that's how I run up the vibe Vic exclusive Wonderboy UG zeziri ku top osobola kunsearchinga ko Instagram Facebook Twitter TikTok ne walala bo searchinga Wonderboy UG ondaba bo searchinga Vic exclusive still osigala onfuna so without wasting your time katugende buterevu mu ka video kano oluvanyuma tugende mu bulango bw'abakama baffe nga nzizo bagamba nti nakola kano ka video akavudde buli muntu nakwogerako nakwogerera buli omu yaddayagala okuyisaawo nti nakakola nga sina muntu n'omu andiko mabega kyenjagala okiraringa mbuno abamu bagamba wali wansasula abamu bangamba waliwo eyantaddemu ebigambo bambi nakakola nga tewali muntu n'ogu akali mabega era sina muntu gwe nakakola nengamba nkamuweereza akatambuze nedda naye nakakola okusinziira maybe nalinga nina pressure banamu okubanga omaze okwogera n'omuwalabu twali tuludde ebbanga nga twogera ku by'emirimu nga balemye okukwatagana ne mukyala we point yange nganze yalimu okusinga eranga n'abalala abatuteeka mu ssente be Biva Organic Natural and FA Products bakujjanja bakozesa butonde era nga ddagala lyabwe twakakasiza terina side effect yonna ku mubiri basangibwa ku Access Building Lubaga Road awo genda n'obeera ng'oyogerako n'abasawo ate bakujjanjabisa eddagala ly'obutonde ba Biva Organic Natural and FA Products waliwo akatambi mwana muwala yoyo gwolaba mu kifaananyi namakula Fatuma kati akatambi ke mugambye akole tukole clarification kusonga angojeko phone call video jembawadde kati tulabe n'akatambi kano buterevu nnyo ate ensonga tugigadde eyoyo tugigusiza twebaza nnyo mwenna ababaddewo n'okunoonya mwana muwala kati mwali mwagala nzirukire luddawa era nali nyinako olaba esibifo nabakoola nga njagala nga mmanyi balina ennamba gye basobola okumpeesa ku mankumisa mukalasi naye saabagamba nti nno SB4 mufere oba ki mu video tekyali mubagamba nti no bufere nti nomba wadde sente zange ne banfera byali about communication teli muntu ali mabega waka video ako bambi ate mbasaba temuddamu kunvuma pemba nakola ensobi I'm so sorry Aaron Cruz nsaba onsonyiwe kuba wagambye bye bino betukusasudde ffe nga bakadaama bobadde oyirawo omubiri I'm so sorry SB4 kyo kyobadde okola kyamaanyi nnyo obadde oyamba bakadaama baagala obuyamba mafina n'obatuusaako I'm so sorry nsaba bafanzi abagoberezi ba SB4 munsonyiwe naye ng'ekintu nakikola nga ndi bwomu nga ndabamu akaseera ke bagenda okunfulumyagana amaka nga siina wenkola ki wenzira adde okomentinga kuno okunvuma please wani taata wegolodde namu ennaku zino bannange ennaku zino ki osazanga kabiri iti okuva lwofunagana kakipa kano wake up call kosibakola weka kano kenajjamba Biva bannange wampe essanyu okakasa oli mumativu ndi mumativu n'okukirawo oba nkomewo wangi owanzire kukyonkoze oli wakunzaza balongo gwe babiva batukolera male kuwayongerayo ka wake up call akalala taata nkomawo nkulinze bakyala bannange ebyange byateleera okuva mwagalwa wange wetandika okukosa ka wake up call okuva mu Biva Organic Natural and Healthy Product twafuna akamwenyumwenyu ku matama basangibwa ku Lubaga Road awo ku Access Building ate munnange eddagala lyabwe balikola nga bakozesa obutonde terina side effect yonna gwe naali eyo ng'oli mwami munnange beekwate osanyuse ekisenge kati gwe omukyala ali eyo omwagalwawo bw'abaagaanye gano nkuwagabo genda Biva gula ka wake up call keke iwe mu magezi gende okamutwalire leka ngosanyuke yanasanyuka oluvannyuma babayise ba Biva Organic Natural and Healthy Products
bekwate nawe ofuna akamwenyu buli yenna ali eyo okujja okwegulira akuuma kuba kakati nze sindise ssente zange olwaleero era akuuma kakano kantuuseeko nkafunye okuva mu Baronald Sons Kireka Kamuli Road. Neera nze natandika okwenogera ssente n'olw'ensonga bakyala bannange mwenna abali eyo muleke kukkiriza COVID batuulako. Njagala mugende musindike busindisi ssente deliverance akuuma nga kakutuukako deliverance yaba Ronald Sons. Tulina ekika ky'emberenge oba seeds ezisiikibwamu popcorn. Popcorn oyo mulungi, manyisi nti buli popcorn abwatuka. Kati Ronald Sons twasala tuti bakasumazi bafuna obuzibu okufuna ekika ky'emberenge ezibwatuka obulungi. Kati popcorn oyo wali ku office abwatuka obulungi. Gwe kola order yo eyetaaze emberenge ezo ne akuumako tujja tubikutuusaako wona woli. Ne Ronald Sons Kireka bayinza kuma akasika popcorn sika masanyalaze weyambisa matuma ndagasigiri.